Buli mwetoololo gw'emyaka 5 tuba n'okulonda kwa bonna wano mu nsi yaffe Uganda. Era ebibiina eby'enjawulo bijja n'engombe ez'enjawulo ze basuubira okuba nga batambulizaako kakuyege waabwe eri abalonzi okubakakasa nti no be balina obusobozi entomu n'embavu okukulembera eggwanga emyaka emirala 5. Ekibiina ekya National Resistance Movement akkiriza Gaana kizze ekiwangula akalulu kano oba nga kimegga banne baakyo abalala mu bibiina by'obufuzi mu kulonda kwa bonna ne obululu obusinga ko bonna obwa bonna balonzi baba beetabye mu kulonda. N'akalulu akakakomekerezebwa ekibiina ekya National Resistance Movement kyawangulira ddala waggulu nnyo okuviira ddala ku mutendo gwagulu kulembeza eggwanga tukka ku babaka Parliament NRM yesinza ababaka tukka ku mutendero gwa local government NRM yesinzizza ababaka ate ne mu bakansala oba bakiise mu nkiiko ez'enjawulo NRM yesinza ababaka. Kitegeeza ki nti waliwo okwagala oba obwetaavu okwongera okwekenneenya bukodyo ki mpagi ki kubatambuliza obuwanguzi buno. Yensonga lwaki n'omwaka guno 2026 bajja n'engombe egamba nti protecting the gains. Abasinga nno bakikomyawo kubanga kyekyangu okukwata n'ekiwanvu kubanga kyali kiggwa nti protecting the gains as we make a qualitative leap in the higher middle income status. Tuba okukuuma ebituukiddwako nga tusenvula okusinziiraawo nga tusenvula oba okubuuka okugenda mu luse olw'amanga agasumuseemu mu byenfuna. Kale nno kitukakatako okuba nga tutunuulira n'okuba tooki mu gains ki oba bituukiddwako biki ebiyinza okuba nga bitunuulirwa era ebyesimba oba ebyesigamiziddwako obuwanguzi buno emyaka kati baweza 40 nga bali mu buyinza n'obukulembeze bw'ensi yaffe Uganda. Abasinga bwe bawulira omubala guno gwa protecting the gains bajjukira oba biroozo bye biddayo mabega mu gy'ensambo egy'ekinaana abalabika okuba nga baaliwo nga bagamba twalina embeera y'obutali butebenkevu embeera ya dduka naye kati emyaka egy'ekinaana awo 9 waliwo engombe egamba nti kasatu bakakutulo tubeere n'abaliwo tujja tugenda nabo paka eno gye tuli era bagende babakkiririzaamu ekibiina kya National Resistance Movement okuba nga kyesigisibwa okulembeza eggwanga lino. Olunaku olwaleero Spark Macha nange Kefas Mayimba wendi ng'omwanjuzi mu programu yaffe musaawe ne tugenda okuba nga tukubaganya ebirowoozo n'omukungu okuva obutereevu mu kitongole kya gavumenti ate nga mubadde mumanyi nga munnabyabufuzi okumala emyaka mingi abaddeko mu bitundu eby'ekawempe ebyo eyo gye yava n'afuulibwa omukungu oba omubaka wa president mu district ya Mayuge n'avaayo n'afuulibwa omubaka wa gavumenti mu district y'e Mukono eyo no mukulembeze w'eggwanga gy'amulabira n'amuteeka mu kitongole olw'olukiiko lw'ettaka Land Commission era muzikize mu studios mbanjulire Tom John Fisher Kasenge. Lamusa kwa Spark TV. Sebo webale nnyo kuli Kefas and management ya Spark TV. Yes sir. Kwe mulundi gwange ombereberi kujjako ku Spark TV. Ndio muku bajinyumirwa abeka bajagala bajibaako. Nze Kasenge Tom John Fisher. Yes. Ndi mulemezi mu Lyannaka musibuka Luweero. Ndi mukulembeze mu mbeera zaffe za Buganda ndi jjajja wa Lujja. Olwakibindula mu Bbuto ndi Katikkiro w'olunyiriri lwa Muyimbwa ate ndi minisita wa kika ky'Empindi ow'ebyenjigiriza n'emizannyo. Kakati mu mbeera z'ebyobufuzi nga bwagambye Kefas mwenkadiyidde nabiyingira mu 98 nenfuka kansala wa LC3 ku mulembe gwa Sebuliba Muddu awulira era nze nali minisita wa Kawempe w'ebyenjigiriza amawulire n'obuwangwa. Bwe navaawo nengenda ku district nga kansala ku mulembe gwa Sebaana Kizito twalingayo ne Banyakaana ne bamuwanguzi n'abalala nze nali ntwala ebyenjigiriza n'emizannyo era mu district ya Kampala. Muwanguzi n'omukyala gwe balondako eri obwa RDC Alice Mwangu abeera MC ku mikolo oyo yali twalinga ne kuwa kansala. Ate bwe naveeyo President kwe kunsindika okubeera omubaka wa gavumenti e Mayuge mu 2010 ne 2007 ne 2010 Mukono kuva 2010 ate okuva 2017 okutuusa kati ndi mubaka ndi mukiise ku lukiiko olabira ettaka lya gavumenti akiikirira ekitundu ekya Buganda kuba akakiiko ako buli region President anonyezaako abantu babiri abalina bumanyirivu mu nsonga ezo baba bagenda batumako kale ndi commissioner mu Uganda Land Commission naye ate ndi ku ludda olw'ebyobufuzi nze
nkulemberamu abeebuzibwako ensonga mu Kawempe mu NRM Elders League ku level ya district kuba mu division z'omu Kampala mu nteekateeka yaffe ya NRM ziba districts Kawempe district NRM district. Yes. Well, twaga okutunuulira ebituukiddwako gavumenti eno ya National Resistance Movement tetuyinza kukibuusa maaso nti weebiri ne biki bye twandibadde tusinga okwenyumirizaamu nti singa bwe tutakola kyetaagisa kulanga tubikumba yinza okudda mu mirembe giri ejjadduka. Well, ekigambo kya ebikoleddwa n'ebituukiddwako mu kiseera kino eky'emyaka tugiyite 40 omuntu kimwetaagisa okuba nga abyogerako buli lunaku okumala emyezi 2 okubimalayo n'okubaako omuntu bw'abitegeera obulungi. Naye ng'omuntu aludde wano kuba gavumenti zonna okujjako eya Muteesa naye gavumenti zonna omwenda eziddiridde nzibaddemu Amini yakulemberawo endi n'abamudiridde bonna. Kakati bwe twogera ku bituukiddwako mu NRM ekimu ku kyenjagala okusookezaako kyekigambo kya gavumenti eyatwala obuvunaanyizibwa okukuuma abantu obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe. Oyinza okiyita eddembe, oyinza okiyita security. Kubanga obulamu bwe bugagga. Buli alina kyalowooza okukola ayinza kikola nga mulamu. Kasita Mukama akujjulula abazira abatamanya nganda kasita bakulemesa ne bakujjawo ng'abantu bwe babattanga offeyo eruweeru byonna biba bikomye. Gavumenti eno bwe yajjira ekigambo ky'obulamu bw'omuntu bwali bufuuse layisi nnyo n'okusinga obw'emmese ng'abaliwo obuseere bukulembeze babugala bangi. Gavumenti ezaaliwo zaalema okukuuma abantu okukuuma obulamu n'okussa ekitiibwa mu bulamu bw'abantu. Abantu baffe battibwanga nga battibwa amagye agalina emmundu agataliiko agakuba ku mukono ow'amagye nga buli kyayagala kyakola n'emmundu ye buli kyayagala kyafuna oba mukazi wo ng'amutwala olaba abantu babajjanga mu baasi nga tutambula ku road blocks nga gwe basigaza ku road block driver bamugamba mweyongereyo nga tayinza nagamba nti oyo musaabaze wange ensonga ze muzimalirize ngende naye yeetaasanga bwetaasanga avuga nga agenda. Era emirambo mu biseera eby'emirembe gy'emabega ebifo nga Lwera ebifo nga Sezibwa ebifo nga Lwamirindi ebifo nga Namanvu okumpi wano nga tonatuuka na Mukono ebifo nga Sezibwa buli mugawe gulya buli awalinga ekitoogo ng'oyinza ogiyita mochare ekiseera ekyo. Emirambo bagikuŋŋaanyanga gye bagenze bajja ku road block gye battidde ku road block gye battidde mu byalo gye bagenze okubba ekiro ekimu olw'obutawunyira mu kitundu nga bagikuŋŋaanye ne bagenda ne batiipinga emmotoka zitwala ne zitiipinga ez'amagye. Era omuntu yabanga n'omuntu we n'abala ennaku 2 nga talabise nga bagamba tukoze tutya tutandikirewa kati nga beenonyamu abantu ab'embavu abalina emitima emigumu bagende mwagama amawanika genjogeddeko bagezeeko balaba banaalaba omuntu oyo. Naye ate nga n'abagendangayo nga naye Mukama bwakuvaamu ne bakusangayo nti ogenze kunoonya mirambo noonya muntu wo nga naawe era wegatta ku bali b'ogenza okunoonyamu emirambo. Kale ekyo kyentwala nga kikulu nnyo ekya security mu ggwanga lino. Naye security egaziwako n'egenda mu kigambo ky'embeera eza bulijjo olw'okuba ng'oli mulamu naye nga oli ku bunkenke. Sawa ffe twaggaliranga essaawa 10 wano mu Kampala nkulidde mu Kampala muno. Essaawa 10 ng'omuntu yannyuse dda ab'omu kikubo baavuddeyo dda amaduuka bagasibye ebintu babikwese gye babikwese najja naye ng'ajja asotya anoonya wayita atuuke eka nga at least abantu abamukosezza tebaweze nga 8 awo kubayita ku Bativale awo ku Binyira okuva ku mini price okutuuka ewandegeya ng'oyinza okuba nga olumbiddwa abasirikale nga 8 okuggyako bye baagala. Ow'essaawa ayinza ogitwalira ku mini price ow'essaati n'agikwambulira awo nga ku Bativale watandikira wali essomero ow'engatto n'azikwambulira wano nga ku Bilal. Ebiseera ebyo nga eggwanga lirina gavumenti ekulembera nga weeri pulezidenti waali gavumenti kweri era ng'obuyinza bugirira. Era pulezidenti omu yagamba nti kakati nga abasirikale basaba omusaala
nti kati ffe twabawa emmundu ate mutusabe n'omusaala byali byaddala ebyo ekyo kigambo kyava mu kamwa ka pulezidenti nti bwe bwanga twabawa emmundu twabawa buli kyemwetaaga so kale nno abantu bwe yavanga eyo n'atuuka awaka n'agamba abaana bintu mubitegudde ng'amagamago baba bamazeeyo bweru muggaddewo era n'enzigi zino zimulaba ez'ebyuma ebedda abantu tetwateganga byuma enzigi za byuma ku mayumba teziri mu byote yonna naye kwetaasa kugezaako kulaba kubanga ennyumba zino ez'embaawo abasajja bazisusanga amasasi yayitanga ebweru n'awulira rediyo ng'eyogera n'agamba funguwa mulango newesisigiriza n'agimalirako mu magazini oluggi ne lwebandula n'ayingira so security eyo obunkenko obwo abantu kutambula mu ggwanga entalo ziringa entalo wano zaali nnyingi era owulira bakusomera lisiti y'ebibinja ebirwanyi mu gavumenti ebirwanyisiza gavumenti wano nene ya Museveni yennyini byali biyitirivu West Nile Front bakwena bakayira bakonyi ADF kakati ng'abantu mu bitundu yonna yonna teri mirembe kale ekyo ne bwolaba abantu balemedde ku Museveni ebirala byonna nnyongereza omuntu okubanga asobola okufuluma awaka n'akola obusente bwe oba butono oba bungi bwakoze n'abukolamu kyayagala kubanga luli eddanga omuntu ne ssente bw'ozikolanga olwonya ne kyonozikolamu ne kikubula kubanga buli kye wateekanga awaka nga kikufuukira okufa obulabe TV nga bazikussa radio ng'ekussa emmotoka eyo nga tosobola nagigula okuzimba nga tosobola omuntu bwe yazimbanga ennyumba nga alina pulaani ezimba n'asima omusingi ne bagulaba nga babuuza ani asimye wano omusingi bwana ani azimba ani ayagala okuzimba wano kasita bafunanga information nga ne bwoba oli bugerere nga gyewebeera gyokolera ebibyo nga bajja kutuukako bakunoonyeza ki baagala kukubuuza sente zijjawo ezizimba era ng'ekyo kikussa so nga omutasobola kuzimba kati walaba abantu nga bazimbye ennyumba zaabwe nga bwoziraba ku nsozi zonna ng'ovuzeeko obuddantebe oba wanoolaba nga zonna zeseresa amategula nezikalina ekyo kikulu nnyo omuntu okuba ne ssente zo abaana baziguzeemu booda abaana baziguzeemu poloti abaana bazikozemu ebintu bingi bye baagala ate ne biba byabwe nga babyeyagaliramu bwe tutunulira security obutebenkevu obuliwo nti abantu mwebasobodde okuzimbira amayumba ago mwebasobodde okukola bizinesi okugula amamotoka teweesanga nga biyinza okubeera biri mu bantu balubatu nti bweotunulira mansions apartments ne states ziriwo era bannannyinizo webatunulira nga click of people be bali mu bintu ebyo bw'otunulira ebyenjigiriza ogenda otunulira nga aliwo akakundi k'abantu bali mu bintu ebyo bw'otunulira abalina ebibanda by'emmotoka n'abalina emmotoka ziwandiise nti zensajja era nga bo n'amateeka oluusi tegabakwata ku nguudo bwe balina obugombe wayagala waayita era abantu balubatu tusobola okuba n'obutebenkevu naye ng'ate abantu mu ggwanga era abanyumirwa obutebenkevu obwo beera balubatu lwaki kirabikanga ekitandika okujjira mu jjengo bwe lityo mu nsi yonna tolina nsi gyojja kunokolayo eteriimu bantu bali bulungi nga beboolubatu eyo nteekateeka ya Katonda n'engalo zino ziraba tezenkana ne Katonda yazikola yandibadde asobola ozikola zonna nga ziri ku level y'emu sayizi y'emu era simanyi bwe nabwe zandikutte naye okukola kwazo obulungi buli emu yagiwa sayizi yaayo ate egimu gyolaba nga nnene ng'ate yesinga obumpi naye ate yesinga amaanyi so abantu ekintu kya butonde eky'abantu okuba era n'emirembe gyonna ne gavumenti zonna bw'ozigenda mujja kusanga nga mulimu abalina n'abasinga abalina n'abatalina bulungi era abantu bakimanyi era tebakuba bakimanyi nti ne mu Amerika eri abasula mu bibokisi bekiri waliwo n'abasula ku nguudo n'abasula ku nguudo mu Amerika ne mu Bungereza ne mu Germany naliko mu Germany Bavaria ne mu Washington DC nayo naliyo kakati abantu embeera eyo ebaawo era tekirimu haramu abantu bamu okubanga kuba n'obukozi tetubwenkanya n'obutetenkanya tetubwenkanya gavumenti eni yateekawo embeera omuntu omutene atalina na bwali mwasobola okufuukira omusajja omuzibu omunene w'amaanyi era singa otunulira abasajja ab'amaanyi mu Kampala
ate nga sina kusoma nti bekwabafuula ab'amaanyi singa bakubulya abantu abalina ebizimbe bannabukeera abo n'omunoonya n'onoonya bonna bakirumira ono silver gate yalina bwe yeeyita oyo yeeyita Bill Gates Buganda ekalungi tebaasoma nnyo kiri awo bansonyiwe okukitwala bwe ntyo naye batetenkanyiza bakozeseza environment eriwo okulaba nga baba buki bulungi naye ate era bannayuganda basaana bajjukire nti President Museveni ne gavumenti eno weyajjira ng'ebyalo birungi n'ebitundu bingi regions eteri mayumba ga mabaati gavumenti esobola okuganya abantu ngaabo ne bakwayalinga baccumulatinga wealth naye ne banyigiriza abaana ate abali obubi kubanga ojja kwesanga ngaabo betwogeddeko era bebaba nga balina properties abazikoleramu oba bakozesa kati ng'ebizimbe byabwe n'ebiringa ebyo mwaka ku mwaka day in day out obawulira nga bawanjaga banyigirizibwa kiraga nti gavumenti ebalese banyigiriza abantu bano kuba bekibanga buli mwaka financial geno bawuli abasuubuzi bannange balandlord batusasuza mu dola batuisa bwe bati ekibanga ekyoso ekiyita nekikoma weera gavumenti eno mu bintu ebingi byerese ebirungi mulimu ebirungi ate bijja n'ebibi gavumenti eno bwe yajja ina enkola gye bayita liberalization policy liberalization egamba nti abantu baleke beetaaye ayagala ebyenjigiriza ateekewo essomero amasomero kyegavadde gaba amaanyi nga boogalaba ayagala nebwoba oyagala obusobozi obukola university gikole oba busuubuzi factory giteekewo buli kyoyagala kikole kakati enkola eyo yeyajjawo n'embeera eyo nti gavumenti yegereka emiwendo gy'ebintu bye bagerekanga ku budget ffe emirembe gyaffe balinga banasoma budget ng'abantu weeks 2 mwezi mulamba bali mu kukweka bintu kubimala mu maduuka bano gye bayitanga holding kakati ebintu babikweka lwaki kubanga budget basuubira nti ejja kugamba nti sukaali abaddewo ekiro 13,000 kati sukaali ali ku 15,000 abenga afuniddeawo omudidi so kakati mu liberalization muno mwe mujjira ekyo eky'abantu okuba bwe manzimbye ennyumba yange yabapangisa lwaki oyagala okunsalirawo sente mekompangisa z'abampa asobola mpe atasobola aleke enkola eba y'abacapitalist enkola nga America gyegoberera nti omuntu bw'abanga alina kyalina akyeyambisa n'akikozesa n'akitambula nga bw'ayagala so sinkole as against socialism egamba nti ebintu byonna tubikwatire wamu tuliira wamu nga bawuliranga baga nti Nyerere yaleeta ujamaa Tanzania nti abantu towuninga esaati bw'omala ojjambala bw'oba bazoyeza teekaawo kuhanga ajagala omulala jjajambale kakati abantu babitunyumizanga ebyo babyali bituufu oba si bituufu so embeera eyo gavumenti ekaluubiriddwa mu mbeera zonna okubaako bwe yeekuba essasi mu kigere ate ebenga ekola ekinaabuula ekaluubirirwa ekyanga erabika nga ate be bafunamu nnyo kubanga bwe baba nga baabwe nalabako mu kalulu ka lindoza ka 2016 bwe kaba si 2011 nga tuteekateeka ogenda mu kalulu ekibiina ky'NRM ne kiyita abasuubuzi bonna abatutumufu betaba tycoons ne bakola fundraising ne kyeyoleka kati nti bali ku lwabwe bakikola mu kweyagalira atoloza babakaka era bagiwagira bajagala bajja abatajja tebajja kati munansi alowooza nti bayinza okuba nabo bali ku ludde lw'abanyigiriza bwe babayo ebinyigiriza bano abawansi kyoleka ekifaananyi nti banyigiriza bano abalala bamufuna mpola ekyo gavumenti bebimu ku gains zeekuuma nga yajja okubeera ng'ekuuma abantu n'ebintu byabwe beetaayize mu busuubuzi beetaayize mu byenjigiriza beetaayize mu byobulamu n'ebiringa ebyo kakati gavumenti eya NRM ekiseera kyenjirabidde n'okuweereza emyaka gyonna gyegiweereza naddala president nga owoku ntikko chairman w'ekibiina w'eggwanga lyonna ndaba nga alina ekisa ekitasangikasangika mu bakulembeze ne mbazadde eri abantu b'eggwanga lino mu kubaagaliza mu kubatetenkanyiza mu kubalumirirwa ebintu ebibanyiga bingi naye bimuyisa si bulungi naye eriyo wogambira nti wogambira nti sekabwake weeyolera ekakuluma enteega kyengambye nti gavumenti eri mu bubeezi mu dairema okulaba ekituukiriza etya minisita wa education for instance yalowooza olumu nti ayinza okwagala
okugamba amasomero sente mmeka ze batasaanye kusukka mu fees structure n'okutuusa kati kyagaana kigaana lwa poliisi nti yayingira dda n'esimba emirandira mu bantu ne mu mirimu egikolebwa obanga amuyingirira actually abantu basobola okuwabira gavumenti mu mbeera eyo basobola nti essomero lyange olinako sente mmeka nga gavumenti olinako akasawo ka seminti sente zensasula abasomesa nzijjawuwo okiraba kakati awo wava obuzibu nti tosobola kudictatinga eri alina ssomero ngabo tosobola kudictatinga eri alina supermarket nti omukebe gwa blue band tegulina kusukka sente bwe guti gavumenti tekyaddeeyo tekitadda ku leve eyo kyetulina okukola ndoza kwe kulaba nga abantu baffe abakola emirimu egyo egifaanagana nga abali mu taxi oluusi ntera okulya abataxi nga sekukulu zituusa bange temupaaza nnyo emiwendo abantu mubaddiremu naye nga bo bennyini be bakyekolamu so si gavumenti kubalagira bulagizi nti abange tiwadde Christmas tetuwulirayo omuntu ayongeza ebisale bya taxi naye ng'ate in some instances gavumenti ekozesa obuyinza obwayo ekyo gavumenti yaffe kyagirema wakiraba ku nsonga ki ng'ekozesa obuyinza obwayo obuyinza obwo omuntu wasuubira gavumenti nti ate obuyinza obulinga obuga nti bwanakyemalira kuba gavumenti bamuyisa nakyemalira gavumenti esobola okuyisa ekiragiro negamba mu wiikisi 2 abatundira wano abatembeeyi ababodaboda ata taxi siyagala kubalaba waawo nga kati bekigenda nga teyenga eginze bantu ba bulijjo kuwa ndowooza yaabwe nekikola nekibeera effected nikigenda ebintu bino kwekyo kyozeeko ekya Kampala kubanga obwo buyinza kyozeeko ekya Kampala ekintu kya Kampala gavumenti abantu bagigisabye emyaka mingi era abantu baawa ffe nange nga mwendi ekibuga nze mbadde sikyagala nze mala emyaka emeka nga sigenze wansi awo mu kibuga olw'embeera ebadde mu kibuga awo bane babadde bababeezaawo ne bakusala bababeezaawo batya kubanga bali ku nguudo kubanga waliyo ababagulako ate ababagulako ne babanga bagatugireko bano ababagulako tobanenya naye bw'opima abantu ababadde banyigirizibwa embeera ya Kampala n'abagifunamu ababadde basinga ogifunamu oyinza bayita abantu sekinnoomu ng'omusuubuzi ng'oyo goyinza okugwadde bayita omutembeeyi ate nga si mutembeeyi abadde ajja ebintu mu dduuka n'abiteeka wano ebweru Wami kasengere kagama kya babadde basingo gifunamu okakasa bana babadde bakolerako babadde basingo gifunamu bayimirirawo batya kikibabeezaawo okufunamu kubeerawo mukyale kafuna olugoye omwana asome kikibabeezaawo era babadde bajjako sente bwe badde bajjako sente si kitongole kya gavumenti sinza ku tesimu butongole ekitongole kya gavumenti kisobola okukola ebintu ebitali bitongole kisoboka nikigenda nga aba muntu actually gyensonga endala gye mbadde sikonyeeko kiri kye mbadde njogerako ekyamajje okutta abantu kyali institutional kyali nga gavumenti ekirinamu omukono statement gye nayogedde president yayogera that is institutional mwami kaseekasoke tumulemu tugendeko mu bulango tugenda kuddaani ne mwami Tom Fisher Kasenge tukubaganya ebirowoozo ku protecting the gains biki ebituukiddwako bye tukuuma ate biki bisobola okubeera nga twewala nti n'ebituukiddwako bye twenyumirizaamu bireme okubeera nga ate bisaanawo tudda Kefas Mayumba Spark Macha nkwebaza tukyali ffenna Spark Macha kukyali omwanjuzi Kefas Mayumba ni ne commissioner ku lukiiko lw'eby'ettaka John Fisher Kasenge abasinga obungi mumumanyidde nnyo mu koweri n'eby'ebyobufuzi ate nga abadde mukulembeze ku mitende egy'enjawulo wabula mu kibiina ekya National Resistance Movement ekiruubirira okukuuma ebituukiddwako by'obutebenkevu tubyogeddeko wayinza okuba ebisigalidde bitasobola kugendamu naye twagala tugendeko mu byenfuna tubadde nga naye abatandise okuyingira nti ebyenfuna by'eggwanga lino ne kino kye mwogera nti higher middle income status tuli mu kikati tuli status twagala kugenda mu higher middle income we want to make a leap into higher middle income status tuli mu ki era twatuukayo ddi kuba waliyo omukulu twawulira nga yeerangirira nti nze manyi gye tuli ate nga eggwanga si lyerangirira ebyenfuna by'eggwanga lino olina okutuuka ku ekyo kya middle income status kiva mu bintu bingi ekisooka eggwanga liyingiza litya sente lizijja mu biki
we twasomera we nabeerera nakola P7 mu 77 nakola PLE yange naye nga batubuuza cash crops z'eggwanga ng'omwana ayogera coffee cotton ne tea ne tobacco abooli awo nga biba bina nga tebisukka waawo kakati mu mbeera eyo eggwanga lino gavumenti bwe yajja ngaekyali mu nsiko ennyingo ezo 10 ezasooka the 10 point program mwalimu ebintu bingi naye ekimu ku byo byali birubiri okuzza ebyenfuna by'eggwanga mu mbeera egenda mu maaso ebyenfuna by'eggwanga ebyennyingiza cash crops gavumenti neva mu cash crops kati nereeta kye bayita neva ku traditional cash crops nereeta nefuula buli kintu ekisobola okuvaamu ssente kizze ku mulembe guno abantu buli kimu kati bakifunamu ssente fewaffe entuntunu twalyanga zabwerere amatungulu byonna byoyinza okwogerako naye kati byonna bivaamu ki bivaamu ensimbi kakati gavumenti nebanga n'ebintu awaffe okumpi nekewangaala omukyala agula entula n'agula vegetables n'aziparkinga n'abitwala n'abitunda mwakola akasente ke ekitali ngawo emabega eri nolwekyo gavumenti netumbula ennyingiza yaayo ensonga endala enkulu eya gavumenti y'ensonga y'okulaba nga abantu ebintu bye bakola babifunamu akasente akababeezaawo kakati kiri kyenayogedde kya liberalization kyataggulula omulimi w'emmwanyi nowa buli kyolima okuba nga akasente ko weeramula okekwatira oli bw'abanga ekiro y'emmwanyi ayagala gigula 5,000 nga gwewolidde nti eri agaba 5,600 gw'omugala agenda omulala nazigula zonna zitwala ku growers edda batwazitwala ku growers nali mwegase bwazi ba growers cooperative society nga batuwa buli siiti bwaffe season mwanyi za season namba ne bakuwa buli siiti n'olindira ssente emyezi 6 kakati ssente z'omuntu bazimuwa watundidde kyatunda so ekyo tugenze nnyo mu maaso ku ludda olulala olusitula ebyenfuna security bwe yatereera ebintu ebyali bitakolerwa wano n'abasigansimbi abaali bajje obwesige mu ggwanga lino ne batandika okujja kati bwene mu Uganda Land Commission senga nkubuulira abantu bameka betannafunira ttaka naye nga balisaba kulikolerako investment enayongera okutumbula eggwanga lino omanya nti ddala tugenda mu maaso kale kakati ebintu ebitakolerwanga wano okuva ku kibiriiti ekikwanso epini byonna nga biva Kenya n'awalala byonna kati ebisinga tubikolera wano era olaba buli luguudo lw'okwata kati kuliko amakolero webuzebuze obeeru lyaki ezimu agamu tegaliko bipande so ekyo nakyo kiyambye nnyo okulaba nga ebyenfuna by'eggwanga ebintu ebikolerwa wano bwobigeraganya nebitujja ebweru olaba kati nabyo byagira ki byagenda mu maaso ekigendera wamu n'ebyo bwe bitereera n'emirimu wadde nga emintu kyagikaaba kituufu tukyagyetaagira ddala naye emirimu gyeyongedde nnyo nze we nabeera RDC mukono nga waliwo ekkolera balikazaako likola ebigatto bya Nigeria baliyita Lande Industries lirinaanye Tiang erina ne Comform be bakola n'emifaliso nga wasanze amakolera ago 3 nga gatadde abakozi baago omulundi gumu awe namawujjulo wonna mu mbalala awo oyinza okugamba nti ndoza Uganda eweddeyo kakati bwe navuga nga nzireka ekyebando nojja otusanga wano akakolere kona bweta darling wansi wano akakola obuviri bw'abakyala nako bw'osanga katadde abaaka abakolera awo ng'ogamba kikino abo bonna baana baffe abandi badde oba oli abakuba emisota mu kyalo naye nga tuyambiddwa nnyo nti embeera eno ereese amakolero amanene n'amatono president babadde akola campaign wadde omulaba agamba bano abaana babakola ku filming batereko ku kolero erimu balaba abaana batuuse nga bakola projections ng'olaba nti ebyo byonna bye bakola bo bennyini bafuna omusaala ate nebyo bakola bizimba eggwanga so ate n'ekirala ekigendera ku ebyo nti ebyo byonna okutambula obulungi kyali kimwetaagisa okutumbula obungi bw'amasannyalaze agali mu ggwanga kubanga ebyuma ebyo byonna bikozesa maki masannyalaze kati amabibiro ge tulina ag'amasannyalaze gatuyambye mumanyi gundi load shedding yabeeranga wano kati obuzibu bwe tukyalina miwendo gikyali waggulu
ndoza ngabo tufunye amasannyalaze agatumala nga tugagaba n'ebweru oga exportinga batufunire embeera ekakkanya emiwendo gy'emisolo gya ssente ezigibwa ku bantu abakozesa amasannyalaze ekimu ku bijja okwongera okutumbula enkulaakulana y'eggwanga ng'amasannyalaze abalina obuuma bwa kasooli obuuma bw'emmwanyi n'ebirala byonna bye bakoze sente mpeweevu zibagira ki zibasasula. Ekirala gavumenti kyebanga kigikakiddwa okukola kubanga kirina okuyimirizaawo ebyo z'enguudo. Omuntu wanaakola ekintu mu kkolero nga talina waanaakiyisa oba tolina bw'omuyambi. N'olwekyo enguudo ezimwasanjalaze zeziriki zonna zikole. Gavumenti kigikakattako efubye okukikola. Naye kakati ekibulamu awo ze feeder roads. Enguudo zino mwasanjala zonna highways zonna buli direction gyotunula mu ggwanga tulina enguudo ezo ennungi naye enguudo zino eziriikiriza kati zezirinyisa ebisale by'ebintu n'emmere gye tulya mu butale nti amakubo gaseerera nnyo mu byalo eyo munda tegalabirirwa bulungi erayo ebidibo ebintu by'abantu ebidibirayo ne bivundirayo olw'embeera ey'entambula n'abasuubuzi babafootola nnyo lwakubafootola lwa ntambula. So awo waliwo challenge gavumenti gyendowooza nti mu kisanja kino esaanye kiseeka essira ery'amaanyi nga enguudo eziriikiriza enguudo zino ennene zigira ki zikolwako zirabirirwa bulungi zibasobola okuyiwa kolas baziwe kolas ate ne kolas gwe bayiwa abeere kolas asobole okuwangaala. Tukooye kolas gwe bayiwa okutuusa omukolo ne wayita emyezi 3 era mwaka gumu oluguudo lwa mwaka gumu nga lutandise okubotokamu ebiki potholes. Mukooyedde ku myaka 4 kubanga ani akoowa ati ogamba nti mukooye kolansi ffe tumukooye abannansi nze ni munnansi anti oli munnansi naye oli mu gavumenti oli mu kimuna kibiina ekikutega obuyinza emyaka 4 nti enguudo kizibu nnyo okuba n'oluguudo olumala emyaka 10. Omanyi omulabe Northern bypass eno olabika oyiseeyo oluvannyuma lwa myaka 5 baluwala naye omanyi balusimoggola omulabe wa gavumenti eno omukulu asinga olwaleero konyo kyamuwulira ono omusajja omusiraamu wa ADF yani sobamukwata Jamiru mukulu naye ali mu Kadukulu n'abalala be baali abayeekera be baali abalabe ba gavumenti. Olwaliro omulabe wa gavumenti omukulu be bantu nze bayita bakugu b'ekigambo kiri bukugu. Abantu abo basoma ebintu byabwe technical people abakola be bali ne mu physical be bali ne mu national ne mu planning authority ku lwa bukugu bwabwe bali azamanyiza nnyo gavumenti. But over time ekyo kibadde kyogerwa it is becoming lamenting kubanga ne Mwami Museveni ekisanja waliwo kye yatandika n'agamba kino hakuna mchezo naye bako minisita awo gwe bakwata kabafunja ki ebibyo ne biggwerawo bwe bitu ne bajja bakwatayo abakungu awo omwaka oguwedde mu kisanja kino parliamentarians nga bannakibiina nze kibadde kindeese ekyo kulaga nti amakubo lwaki bakola amakubo agatatuuse abaga planning baweereza ba gavumenti n'ababissa mu gavumenti mu nkola sife bakulembeze si Museveni they are appointed by the president. Soko leka bali appointed balina kuba ba supervisors naye ne bobanga oli supervisor mulungi otyango supervising ekintu oli technically kyateekamu ekijinji. For instance ku muntu ngazi ekyabulijjo omuntu kyaliza okutegeera ennyumba n'enywera omwana omutabuzi wa seminti akasawo ka seminti asaana kateekamu wheelbarrow mmekeza omusenyu. Kakati embeera efaanana bweti bw'obanga bateeka obusawo ngeza bugeza obusawo wheelbarrow 9 mu nsawo ya seminti nga gwe kyogenza okusupervisinga era bajja kubiyiwawo 9 ng'olaba ng'otunula bwoti ne bateekemu ak'omusenyu ogende nti bakoze ekiri mu bills of quantities naye nga zo zennyini abalinga eno bategeerekese mu kibiina ne mu gavumenti okumala emyaka 4 ne basigala nga bayinaayina kyekiruma bannansi nti yes gains weziri ekibiina kyogerirako bwereere naye abalinga abo bategedde ne basigala nga bayinaayina bakwatibwako tebagambibwako. Well ekyokuba nti abantu tebabonerezebwa kikulu nsonga weeri eyo nti abantu babonerezebwa nga bwekisaanidde abakola ebyo ebintu ebitatuuse naye naawe okkiriza nti mwebali naye eggwanga lino moral degeneration moral decay level kwe twali tutuuse
ku buli bantu 10 ndooza nga abantu abensa okyasangako 2 ye level kutwali tutuuse n'okuteekawo kitabo kye bayita mwoyo gwa ggwanga atandikire ne mu masomero kugezaako kuzimba abantu mu mitima kubalaga nti eggwanga lino mulirumirwe abantu aboonoona eggwanga lino kati percentage yaffe bannansi naffe tulina contribution nene gye tuteeka mu kwonoona kw'eggwanga lyaffe olw'ebiri mu mitima gyaffe n'okwaffe okwagala okufuna engobi ziffe tugiwa so tulina okweddako gavumenti tugitunuulira kituufu naye gavumenti section gyoyita gavumenti population ntono nnyo anti taata watuukira okwadimitinga oba okulemererwa okukwata okugamba ku maama n'abaana otwalemu ne shamba boy n'omukozi wawaka maka gaba gamulemye taata talemeddwa maka nga takyasobola kugamba ku baana bamawale bayingire esaawa ze baagala omukyalo olumu asula bweru gavumenti eno erimu kye bayita devolution of power mu devolution of power abantu tulina districts 14 ndooza nga mu 6 buli district erina chairperson buli chairperson alina executive kati executive arm eza district zonna eziri mu Uganda beba political monitors abalina okulaba ebintu gavumenti byeweereza emayuge sente ez'enguudo sente ez'amazzi sente ez'amasomero emisaala gy'abakozi sente ez'ebibira okubirabirira okubaawo ate nkonyene ku kyebibira abantu bennyini abakuuma ebibira wenabeerere mukono nga baba ebibira banakisamamu emiti nga 10 bwagenda nga abataka nga bakubya amasimu nti emiti gino gigwa nga tosanga wa NFN omwo mu kibira nga bonna badduseemu befudde abagenze oba mu conference oba mu nkiiko bawe ekyanya abagenda ogira ki okusala emiti kubanga balese babawadde ebbaasa zaabwe so awo eyo level ya generation we yatuuka awo wetulwanyisa okulaba nga tusitulembeera abasomesa oba twali tuvunze obanga morodike yatuukaawo olabanga obusobozi obusobozi bwebuli mugingo okubanga alidde ekintu kereziya senga kereziya baziggala dda nze ndi mukatuliki nali saabakristu myaka mingi buli sande ngenda ku kyaki naye eryo ku bantu banakwata olwaleero nga baziza emisango nga tekuwereko bakatuliki mu Uganda yonna bawera 100 kati ku sande ja father tajje kubuulira njiri tetuggwamu maanyi era senga ensi abantu bali bakugwamu ssuubi senga abantu bali bakugwamu ssuubi senga ensi yaggwawo so we should never lose hope fe abamu abalina ensa abalumirirwa eggwanga abantu tubabuulira ekyokukola nali RDC era semba kuwulira poliisi bwe yakolanga emukono nga ndi RDC nemayuga ekyenali ng'osobola okutegeera nti wano waliwo omuntu alina kyagi nga tunzika mwami Kasenge wayinza okuba nga we walabikira emyaganya kuba bagamba sebagala miryango ndabira emyaganya twaziba emiryango gya unemployment nga tuteekawo factories naye abakozi bali exploited abaana abo bogamba abajja ekibanga abaana baisirairi bava emisiri bagenda mu sensubize obasaba banyuse bafuna ensimbi ntono nnyo bainvestor bemukungiriza mu bamusiga nsimbi banyigiriza abaana baffe ekisusse bwenyumiriza mu kuba nti eggwanga likulako ne tugamba nti economically twazaawo n'ennyonyi eggwanga omuntu omu abadde afuna obukadde 8 naye nga tukola losses ne bagezaako n'okumulabisa naye n'asigala nga kyeki kyegamye okuyinaayina wayinza okuba nga emyaganya we gyasigala ne mwefuula abaggadde emiryango naye nga waliwo emyaganya kintu kyatabukira wano kakati mu bintu omanyi buli awali ekirungi n'abaana ba Mukama bwe bakuŋŋaana ne sitaani yali kumpi awo naye yakiika yaliwo yalinamu n'abakiiseebe so ebintu bino tosobola kuba 100% perfect kyabuntu naye ebintu ebyetaaga okutereeza era nze kati ebyo bye njagala okusaako essira sikyayagala kwogera ku bino gavumenti byekoze okugjako omuntu nga tali soba yatayiza kumanya nti gavumenti etaddewo yetaaga okunnyonnyola naye abantu ebintu babeera babirina mu giraasi kati ebintu bye tulina okumalirako amaanyi abaagala eggwanga lino okugenda mu maaso kwe kulaba biki NRM ebikyagitagaza ebikyagirabisa obubi ebikyagivunza mu bigivunza ebingi mulimu ekigambo ekyo ekyokuba nti abantu abakozi abapakasi ne bwataba wa mu factory n'owawaka ewange bali exploited ekitali okusinga n'ak'obuntu we kandikomye
naffe abakozi ba gavumenti nga bawuli abasomesa bakaaba bwe bakwata ennoni abalala ne bayingirawo so living bagita minimum wage etteeka balyogerako naye era likyagaanye okugguka okulaba nga basaawo omusaala ogutandikirwako ogw'amadaala g'abakozi aba buli mbeera ekyo kikyali kizibu kinene nnyo. Ensonga endala ezikyatagaza gavumenti ekigambo ky'okussa mu nkola amateeka ya gavumenti eno g'erina aga buli mbeera ne gakwasibwa bulungi ng'abantu bagwanye okukwata amateeka mu nsi endala abantu be batya amateeka gaabwe nakyo kitukozese bubi nnyo. Amateeka tugalina gali mu bitabo abantu gabalemeddwa okugassa mu nkola ate so senga gateekeddwa mu nkola kuba gateekebwawo lwa kigendererwa kandi badde nakinene kyegagattako okulaba nga eggwanga lyongera okutambula obulungi. Mwami Kasenge engeri gye tutegedde nti ate olina ku lukiiko lwa ttaka waliwo ensonga ate ezikwata ku ttaka nyingi tujja kuba tukomyawo osobola ate okubaako byolambula. Nja kusaba osibule abalabi ba Spark TV toyanziza nnyo akaseera kotuwadde. Abatulaba mwenna abalabye programu eno abalaba Spark TV njala kubebaza ababaddeko ate no basuubiza abakulu nti nga bwe bampisa olwaleero wendi Kyebando wano nze entambula yange njita y'amagye tekinyetagisa kuvuga mmotoka era sigirese tuuka butuusi kasitama nga mpeereddwa notice nja kujjanga n'ebyettaka tujja kubyogera mbeebaziza okutulaba n'okuwuliriza sibo naawe webale nnyo okunkyaza tweyanzege mwami John Fisher Kasenge mukungu ku lukiiko lw'ebyettaka lwa Uganda tujja kuba tumweyambisa mu nsonga ez'enjawulo ddala n'ebyettaka ebyo. Jjukira Vision for Africa High School essomero wosande okutwala omwizi tugenda kuba tweyongerayo mu maaso ne Meka Irene Mata twongere okwongera ku nsonga z'essomero lyaffe eryo amata obuta.